nze nyina bye saategedde. Yes, Becky yasiramuse. I think umra ya buli omu. Nedda mukwano. Tokkirizibwa kugenda nga toli musiraamu. Umra sikusabako busabire. Munange sikusabako busabi nga bwolowooza. However, hijja esinga ku umra olw'ebikola ebikola. Tuwano ogenze kusaba Katonda anybody. Lwaki ne wanera obusoba. Waliwo emikolo egikolebwayo eyo. Umra nabo bakola emikolo. Ne ku umra kuliko emikolo egikolebwayo. Naye tukkirizibwa genda nga tuli musiraamu. Kijja kitya. Becky yatodde shahada. Asobola. N'abaana ne batoola shahada. N'omwana yagenze. N'abaana babaddeyo. N'abaana bali nabo. Eno je wakati mu kumunoonya naye ali wakati mu kunoonya Katonda. Waliwo time bwetukanga munnange ebintu bino bikwasa ki Katonda. Naye kati naye so waliwo olusimberawo nga kati bampulirize Becky bakati mukole ekya. Becky talina kizibu kyakoze. Azalina kizibu kyera kyakoze. Kati era omuntu ayinza oveena agamba bannanga abantu beeteekawo biki era abaana bono batutte ababenga teyabatwala baba abaana. Ababenga teyabatutte. Ate bali mwagala atwale baani. Ababe. Ab'omusajja. Wedda we tulaba mu comment section abaana nga bagamba Rashid n'ababe teyabatutte. Gwani agambye omusajja yaguze ticket. Intentions ziza omusajja ye musiraamu. Chosen Becky gwe bayita ku kivuule Saudi Arabia ayimbe. Nasaako mukazi ayinza bamukazi watu ne yeefiriza n'agamba ezibadde ez'okuyimbira kantu katugende mu ne family yange. Kana otandika okugamba nti lwaki abaana bete yabatutte. Mwabasajja temulina nkola ffe abakazi gye tulina nti woba njagala n'abaana bange. Si kya busajja ekyo. Mulabye. Ate si bonna bonna tuyalambudde nabo bonna. Akayatwalako babiri. Kitegeeza nti buli mwana ajja kufuna olunaku olulwe. Bambi yagambye ono ye chefu Amiri oli ow'omuceere owaffe Kaleerwe. I'm happy for you, son. Ramadan Mutebi Amil, Heather, Rebecca, Mukama akuddizeewo wojje maama w'abaana. Omwana ono ayiga olusimpase. Amiri wayiga olusimpase bannange. Kati mbuki asanyukiddeko baana be kubanga newe binaba bitera bajasigala baana be. Kyokka Amiri Foods atunda omuceere oguwoome Kaleerwe. Empereerwe kukigende nammere nga saa zino omuceere gwatuuse dda otatutama. Yagambye atya talina walungi asanyukidde mwana. Naye lwaki yakozeeko omwana omu ate nga bali babiri. Oli nze teyafunye ekifaananyi ndoza teyafunye ekifaananyi oba naye yali omu ku baddye bonna baana be oba buli omu yamukoledde positi esookoddemu okebereyo koolabe mpazi nga buli omu alina positi ye naye lwaki oba obaawulamu. Naye ate Amiri ke wakoze ka World Cup nze nkubuulira. Teri ndala. Amiri mugezi. Amiri yekubidde mu kintu kino. Baye bakugamba olaba opportunity gikozese. Musawa ya kutunda muceere. Mu Uganda n'ebitunda ebiri n'anyo. Ate kati Saimana agogera kati anga lusirisa. Yasoma akatabo kayita Kenzo. Comment section zigamba zitya? Can you please call her Hajati Nur? Nedda tannafuuka Hajati. I told you, while Becky is thanking Sekaja for sponsoring the trip, Amiri knows the truth that she did it herself. Webale. One my uncle, you know, the investor. Eyataddemu sente omukola ki? Ono Faizo cameraman yawerekeddeko buki? Kusitula. Mpulira, I want to talk but I don't trust my words. Yogera jja kwabika. Naye ekyo kale ekibuuzo kale katuveewe ani yasponsorinze trip. Naawe mwine ebibuuzo bye mubuuza ate ne mututama butami. Kati tunakyo kibuuzo. Ekyo kikyali kibuuzo. Bakita omulaba. Naawe okkiriza Becky. Which is okay. Nze mba nakasindika omusajja ntalina sente. Lwaki mbasika muteeka. Musajja yeetaagayo omukazi nga Becky.
nga si mukulu ebikolwa bakazi nga bakulu muko kikolebwa kiterakolebwa ku mukazi ng'akwagala ng'akuze n'okwagala bambi ng'akwagala abala b'omulembe guno olaba bambi aba akwagala naye sente zibaluma ziringa mwana sente yaffe tuluma ne bambi olaba gwe mwennyini ogyeteeka n'owulira nga weeriddemu olukwe tugende mu maaso. I think he had to sign consent for those kids to fly. Let me start minding my business. See, Rebecca was Rebecca necessary. Neno linnya lya mukwano Rebecca. I thought mukwano atawa bakugwe nga wayita Rebecca olina lireta mu bulambalamba. Buli omu abaako n'erinnya lye mweyita. I thought you should thank Sekajja ku ddiiro ki because it is alleged is the one who sponsored it as it is alleged. Nti we yabagamba naye tulina okutunulamu ku bintu ebimu. Kati but Rebecca and Professor who send you the pictures I'm asking uncle. Ani ali yasindika ebifaananyi negwe kati ku nsi kino tewali kintu kiri. Kati babagana ebifaananyi eyo munange. Ku nsi tewali kintu nga mukazi banne olaba mukazi w'abaana wabeeredde omuzibu. Atya. Muli mu tayimu yammwe musazeewo mutambudde nga famire abana siye problem kakamwe akabazadde kubeera kababeerayo kati laba ex omusisi w'omuceere nakinkwempererwe ate bw'asowolayo ekifaananyi ky'omwana bw'akiteekayo kati adaivatinza attention evudde ku Sekajja kati tuzze kwa Miri Foods tutandise kudiscassinga olina okumanya wali opportunity n'ogikozesa bwoti naye kyekoli omuceere ogenda bugenzi n'olya buceere nga tebusasudde ine engeri gyovuga ekintu kino ku muceere n'empereero tuvuga kintu kyaffe